mwe mwenna abasuubira okukola effujjo mu kalulu k'enkya ak'ekawempe nga mugenda kabba nga mwatandise okukabba mwegendereze. Mukalabanga akapapulopapu naye kayinza okuviiramu ekizibu eggwanga ligenda mu ntata gye mukirala kusobola. Mwe muyinza okulaba nti abalina emmundu bazza okukola effujjo ekawempe n'eri abasirisa abalala balina emmundu nga baagala nkyukakyuka. Ekyo kyo nkibagamba. Nkiddamu. Mwababadde n'emmundu mukuba abantu olwaliro amagye ge bategese na buli kimu okukola effujjo enkya. Muyinza okuleeta ensasage mu ggwanga nga temutegedde lwaki. Ndi wano tutegeeza abantu b'ekawempe nti ekitongole ekya ISO ne CMI n'amagye ne poliisi bisazeewo olwaleero nti poliisi yonna etwala ebbendobendo ly'ekawempe tegenda kubeera nti yeekuuma akalulu ako. Ate baleese poliisi eva Nansana ne ku luguudo lw'Emityana okwo wano okumpi wano gye baleese. Poliisi y'ekawempe North bagiganye okukuuma akalulu ako nga bagamba nti poliisi y'ekawempe North erimu olwannuupu lungi. So bashiftinze okuva bagijjeewo tegenda kukola akalulu ako kuuma baleese ebitundu by'e Nansana n'ebitundu birala egenda okukuuma akalulu ako olw'ensonga nti bakitegeddeko nti poliisi Nansana tegenda bakolerako nga bwe baagala ne basalawo badeployinge poliisi okuva mu bitundu ebirala era nga ebifaananyi ebirala biraba olwaleero. Kuba ne bagenda kudeployinga bulungi nnyo bye bino ebifaananyi mulabyeko poliisi bamaze mubitikaaterawo. Abasajja bembadde mbagamba buubo babuleese eno ku CDO Kawempe eringa barakise namba gye baleese wano batulemesa okulonda naye tujjaka wanalukoola mutya badde mulowooza mbalimba naye obusajja buubo babusomba. Alright, bwe batyo basazeewo okudeployinga heavily nga baagala kubba akalulu ako. Ekisookera ddala katusooke tugende mu security alert video ezibaddeyo olwaliro tugenda ziyita mu bulungi nnyo. Nkera musooke mulize ebintu bino mu security alert ze tugenda otandika. Okusinziira ku Yoseriti Bahabulwa ne mutabani we Bere Drinking General Kawunyemu Didigi Gino Bigodo basazeewo nti okulonda kw'ekawempe keetonye kagwake bagenda kulangirira muwala wa Alhaji Moses Kigongo okusinziira mu meetings abataddewo akawungeezi k'olwaleero ne basalawo buli kimu. Ebigambo ebyogeddwa Chairman of Commission ne poliisi byonna agomba kwekansaamu kubanga kye balina okukola nga bo wabula bo bye basazeewo bye ngenda obbagamba mumpulirize bulungi nnyo. Basazeewo nti ekiro kya leero bagenda kukola kye tuyita fagia. Bagenda kuyita mu geto yonna gye basuubira nti mulimu abawagizi abavubuka ba National Platform babafagi babakwata ekiro kya leero. Zeze emmotoka z'olabye loole empitirivu ennyo ne poliisi empitirivu nnyo ng'ezze ku Makaluka constituency. Ekiro kya leero bagenda siba nga bayoola buli geto. Nkiddamu ekiro kya leero bagenda kusiba nga bayoola buli geto. So bakomredi mwenna mwebereremu kubanga embuli tefa yonna ekyo mukitegedde. Ekyokubiri, poliisi yonga poliisi n'amateeka ge bagiwadde eyo temulowooza nti poliisi eyo SFC si poliisi. Bye bagenda okukola mujja kwewuunya mu byo. Baragidde nga bwe bagenda mu video ya Joe nti if he needs to arrest all member of parliament who are going to participate in blocking or protecting Nalukola's victory, all MPs and councillors, even Chairman LC 3 or 5, are going to be arrested today at night or tomorrow morning. Bagambye nti abakulembeze bonna bagenda okuba nti bayimirira mu kukuuma akalukaani ka Nalukola bayinza obbakwata. Bwe kiba kyetaagisa bakwata baagala bakwata. So bakulembeze mwenna mu nkola era badaba style namwe mweberere mu bulungi nnyo. Ekyo nakyo mukimanye. Wabula omutamiivu yagambye if need be he can issue an order of shoot to kill. Kuno muhozi kwoli kitaawo kwali byakaka ne police kweli agambye bwe kiba kyetaagisa kutisa order ya shoot and kill ajjajiisa era nkimanyi nti baagiyisizza dda. Muwulire bulungi nnyo. Order shoot and kill bwe muwulira amasasi ekiro b'enkya nga badisplacing abaana baffe ku polling center n'okubanga bagoba bakulembeze nakyo mukiridde kigenda kujja. So mubenga mumanyi bulungi nnyo ensonga eyo bwegenda okuba nga etambula. Ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo njagadde mukitegeere.
Alright. Kati munziba gibagenda okubba mwaka lo. Already buli kimu twakibagamba ekyo baatikize dobolo mitwalo 3 babulina. Obuguliddwako olwaliro nabo butegedde. Waliwo kansala omu gubayita Mukoza oyo mutegeddeko Mukoza Michael oyo naye mutegeddeko ku bantu babadde babba obululu nabagambeko ne ku chairman naye omubbi w'obululu. Then Komamboga Primary School naye mutegeddewo nabo bali basibyo nga batikinga obululu. Nembabulira ebitundu bagenda okukolamu effujja ebyo naye mubitegedde bulungi nnyo. So kati byemu ku byebyo kanyongereko n'ebirala wano tulyoka tusimbula video. Alright. Muhoozi asuze nalagidde avubuka bakawula bakozi b'effujjo okukuba buli gwe basanze yenna nga yeefaananyiriza okuba nti agenda kubeera mu kalulu k'e Kawempe nga si waayo. Ekyo nakyo mukitegeere. Instructing the police n'amagye okuyisa order shoot and kill buli agala eno okublockinga Victory oba okulemesa na NRM okubba akalunga bakagala. Era instructing the police okugoba abavubuka n'abantu bonna ku polling station ku lunaku nga bamaze okulonda olunaku lw'enkya. Kati ebyange byogera kate ng'omusiza Agulesiyani. Luke Owesigire bino bigambo gwe byogedde kwennyini nabyogedde jjo ngera nsubira nti mujja byogera. Luke Owesigire bino bigambo gwe byogedde gwe kennyini mumpulize bulungi. Luke Owesigire bino bigambo gwe byogedde ku TV nabyogedde jjo nolwaliro mbiddamu. Mugenda kuba abantu ku polling station mubagambe badde ewaka kubanga kyemwagala mwakoze about staffing nga mugenda kunoonya way out okuyingiza obululu obwo. Bino Luke Owesigire gwe byogedde bulira. Abakulu mu Electoral Commission bagamba nti candidate alina okuba ne ba agent be. Enamba eyo sinaba kugifuna bulungi. Sijja kuvaayo gamba ina kubeera na bano. Nenga balina enamba gye bateekako. Limited. Namba kati oyiseeruwooza z'okulonda. Azokulonda kaladi, azokulonda nandi, azokulonda nalukola. Bwoba olonze n'obululu obuwedde. Twabategeeza nti bwoba omaze okulonda kiba kikulu nnyo okuvaawo awo n'owo omwaganya abantu abali okusigala nga balonda sikuleetawo mujjuzo. Menya amateeka by'ebyokwerinda okusigalawo. Enkuŋŋaana zonna eziba teziri mu mateeka essaawa ezo tuba tetuzikkiriza. Era okwo kwe tujja osinzira okusaba abantu nti bwoba omaze okulonda tuba tukusaba oyinza okuŋŋaanira ewalala naye nga si ku polling station. Mukulu Luke Owesigire omu ku bwagazi bwa poliisi ogambye temugenda kukkiriza lukuŋŋaana lwonna. Kye bayita polling day lwe lunaku olulondebwako akalulu. Kye bayita polling station kye kifo walonderwa akalulu. Mu mateeka agafuga ebyokulonda omuntu waddemba okulonda akalulu ke n'abuuka premises polling station nga zze bweru waakagwa tewali tteeka limugaana. Olunaku lw'enkya tewaliiwo kye tuyita assembly oba olukuŋŋaana lwonna lw'oyogeddeko. Mulekerawo okusirwaza abantu ng'amateeka mugasoma kifula nnenge. Olunaku lw'enkya it's a polling day. It's not assembly or NLR, which is not in law. Olunaku lw'enkya luli mateeka n'ebigenda okukola bali mateeka era n'abantu baddemba okuŋŋaana wabweru wa polling station. Kubanga etteeka limugamba nti omuntu bw'omala okulonda fuluma wabweru wa polling station n'abantu abalala bajje balonde. So waddemba okuyimirira ebbali wakagwa balondera taba talina tteeka lyamenye. Luke Owesigire mulekerawo okusirwaza abantu. Enkya siraale si lukiiko wabula lunaku lwa kulonda mulekerawo okusirwaza abantu. Atannakategeera kankabaddemu omwemere kibapulaninga. Wulira. Abakulu mu Electoral Commission bagamba nti candidate alina okuba ne ba agent be. Enamba eyo sinaba kugifuna bulungi. Sijja kuvaayo gamba alina kubeera na bano. Nenga balina enamba gye bateekako. Limited. Namba kati oyiseeruwooza z'okulonda.
azokulonda kaladi azokulonda nambi azokulonda nalukola bwoba olonze n'obululu obuwedde twabategeeza nti bwoba omaze okulonda kiba kikulu nnyo okuvaawo awo n'owo omwaganya abantu abali okusigala nga balonda sikuleetawo mujjuzo menya amateeka g'ebyokwerinda okusigalawo enkuŋŋaana zonna eziba teziri mu mateeka essaawa ezo tuba tetuzikkiriza era okwo kwe tujja osinzira okusaba abantu nti bw'oba omaze okulonda tuba tukusaba oyinza okuŋŋaanira ewalala naye nga si ku polling station kati Luke Owesigire maana Luke Owesigire maana. So you advise people that after voting they should go back home because the law says it's unlawful assembly at the polling station. So you are telling them after voting they can go in other locations and wait from there. That's what we're trying to wait. But bamenya mateeka kati Luke Owesigire maana muganda wange mwasoma nete mwayiga ate bigayo mwogera ndowooza mujja mudde mu luzungu muve mu Luganda temulutegeera. Omusajja akubuuziza omuntu okumala okulonda alidde bwe polling station amenye etteeka kogwe nti ate amateeka tigakkiriza abantu kukuŋŋaana. Teeka ki erigana abantu kukuŋŋaana ku lunaku lw'okulonda nga ate olunaku lwakulonda baagala abantu. Muze mukitegere mu confirming information gye tubagamba awo tuvuddewo. Bwe tumala okuvaawo ebintu bingi ebibaddewo olwaleero era bigenze mu maaso mu ngeri yonna etambudde nga bw'erina okubeera. Bye mwagala okuwulira n'okulaba bye ŋŋenda obbawa nammwe mugenda kunyumirwa. Kati mu nkola gye bagenda okubbamu akalulu njala mumpulirize bulungi nnyo. Njala kuzannya eddoboozi lino neŋŋenda ddisa mu Times 2. Okay, ŋŋenda ddisa mu Times 2. Nsaba kulembeze mwenna muwulire eddoboozi lino bulungi nnyo ndisalidde mu Times 2. Namwe bagenda okubeerayo njagala muwulize eddoboozi mutadde mu Times 2 muliwulira bulungi nnyo kana akakodyo kapya ke bagenda okukozesa ku lunaku lw'okulonda. Wulira kandize ku 1.5 tulabe webala information nakulabe wadde otangaze gwanga bali bali damakama wange atike ekintu ekirala bugala jole sonyi wakute kuone bebera buddemu abaye tebakula mu mpapula mu bukuleti bazile kamwe batiki nganga buli muli munda ne bakwata bukuleti za nyinyi basaba baye ku commission kati abaye ku commission baba bakalejinze abantu baabwe abantu buli point station abantu babiri oba bisatu kati bayina kodi gye bakozesa gojja bakumanyi oba toli mu register gojja bakola ki bakumanyi babakwakala ole bakatikinge nogera ne fulanga atikinga ne babatikinze ta no kapresingamu nga kibafa bayinza okulowooza nti nawe oyinza okwefuula omugezigezi n'oyagala ate bakwakapapula ate otikingemu omuntu omulala bamakinga sure nti bo batikinze dda bakwakapapula bakotikinze oyagala okukola ebino tikinga nalukola nga batikinze gundi kitegeza kapapula kabaki kabeera kafu yenkola kibakolamu n'ekyokulala waliwo information gyenfunye nti bagenda kwate kutala kiza muntu n'omu polling station bagenda bagamba omala okulonda kwate kuva wano genda bafune omwaganja ogukwata obululu obwamaze okutiikingibwa bonna baswikinge box abo bapolinga gye bajja bakuba emiggo ekyo kigenda okubeerawo. Alright, ndowooza kati kabadde kiriya nnyo mukategeere bulungi nga bwe kabadde. Kati bwe tuvaawo nga bwe bibadde olwaliro buli kimu bakomredi mwenna njagala mubeere vigilant nnyo ku mateeka. Wiiki eri yonna ewedde
tubadde tulwana n'abasajja abajja nga bambadde obukookolo nga bali mu uniform za jati nga tebamanyi faces zaabwe tezimanyikiddwa. Muganda wange amateeka gali kiriya bwe tujja ntubasomesa ebintu ebiri mu mateeka muganda abana avuka bano ebintu boogera bimanyi mateeka oba tebamanyi mateeka. Njagala mbazanyira katambi kano mwakawulidde kodda nenze njagala nkakuweeko ebitundu bimu wenjagala okukuteera essira omanye nti amateeka tugamanyiiko era buli kimu kyo kitegeera. Omuntu yenna nga musirikale tateekeddwa kukwata nga muntu yenna nga musirikale tateekeddwa kweka feesi ye tateekeddwa kweka linnya lye tateekeddwa kukola kikolwa kitali mu mateeka. Bonna abaana abadde abajjaati ne bwemusanga ludda wasima yeeta wajjaati oba poliisi ng'akwese feesi ye aba amenya mateeka ne bw'aba ayambadde mask n'aba ayambadde elementi yokka nga feesi kyetalabika aba amenye mateeka. Kino kibadde mu parliament olwaleero minisita yennyini akwasaganya ensonga z'omunda yennyini nga yabyogera abadde mu kakiiko ka parliament nga buuza mu video n'ekintu kinjira mwakaludde njaira ekintu kinjira muwulire bulungi nnyo wulira bulungi nnyo. Z'omunda ayanukudde akakasa nti jaati kitundu ku bitongole by'ebyokwerinda mu ggwanga wabula nga balina ebiragiro bye balina okugoberera singa baba n'agenda mu kikwekweto kyonna. JAT is part of the security infrastructure. Internal security is led by the police, where other forces are involved other than the police, the military or intelligence services. They do so within the coordinated framework. Onannyonnyodde nti kimenyera ddala amateeka omukuumaddembe ali ku mulimu ate okukweka ebimukwatako gatako okwambala akakookolo okukweka obwenyi bwe. It's not acceptable. If you are enforcing the law, you must be properly identified. You know, all those things that are required. And we said we guide. We have rules of engagement, written booklets to officers. Saabaduumizi wa poliisi Abbas Byakagaba naye yennyamidde olw'ebyanya abantu bano libazze bakozesa n'alayira nti buli abadde ng'akola bino kanaamujjuutuka. I'm in charge of the police. I think that's the answer. We don't take any discipline lightly. Whatever happened contravening the laws is regrettable, and the action you have also mentioned. All right, obudde tulina butono. Minister kugambye nti omuntu atasobola kweyanjula taliiko linnya akwese feesi ye oyo abeera mumenyi w'amateeka era batamanyikiddwa kimenya mateeka. Muganda wange njagala onsangire ekyali nga yambadde akakookola ku omuggo oba kukoleka obuzi wonna muyoole nga bwe kyetaagisa oba omunyiga munyige ojja kuba onyize muyaaye oba ojja kuba onyize mutujju. Ekyo kyo nkikubuulidde. Omuntu yenna tasobola kulaga feesi ye na kulaga linnya lye na kyambalo kyambala nga tekitegeerekeka. Bw'akulumba mulumbe kimaafiya oba mulumbe kiviyetinaamu kuggwe naye kubeeko omuntu avaawo nga mufu kuba oyo manya muyaaye oba mubbi yakulumbye. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo. Mu ffujjo eryakoleddwa olunaku lwa jjo abasajja basombye okugenda kulaala ya Nyandwe Yoseeri e Kawempe ekyokusomba mwakikonfaminze buli kimu era mwakitegedde. Wabula abasajja bano batuuse Kawempe babawadde ebiragiro ebisaanyaawo buli kipande kya Nalukoola ne bbaana yonna eya National Unity Platform e Kawempe. Bino byonna Electoral Commission tebyogeddeeko teri wadde abyogeddeko. We batuuse Kawempe buli kintu kyonna ekikwatagana ku National Platform bakiwanudde bakiggyeeyo. Zamutegedde bulungi nnyo. Kati tugende ku video butereevu eyatuleese buli omu gy'abadde alindiridde. Ebifo bingi byayogeddwako ebigenda okubbibwamu obululu era byateekingiddwa. Naye nabagambye nti nga sinagenda okansoka empisewo nakano. Jo olunaku lwajjo President byabadde nga ali mu lala efundikira yatuwadde obubaka buno nammwe tubatuuseeko. Yatugambye bw'ati.
olw'okuba nti abasajja bajja ne babba ebyambalo byaffe ku national platform ne babyambala ne babikozesa jjo okulaga nti waliwo abavudde mu Nuupu ate nga si kituufu ne tubaga nti bagenda kukozesa ebyambalo byebimu okusindika abaana abagenda okukola effujjo mu bitundu bya Kawempe North era bayinza okukozesa ebyambalo byebimu okukyankanya polling station ku lunaku makya okudisplacinga abantu bo bano bateekemu obululu bwabwe kati president yatusabye olunaku lw'enkya ng'ennaku z'omwezi 13 ku polling station zonna mu Kawempe North nammwe abagenda okujja okukuuma n'okubeerawo ku lunaku lw'enkya okulonda president yakusabye togeza n'oyambala ekyambalo kyonna ekyefaanaganyiza ekya national platform ne people power omuli bereti emyufu omuli engoza national platform omuli ovlo ne t-shirt zonna n'ekintu kyonna ekiriko ekyefaanaganyiza ekya national platform ekimyufu yakusabye olw'ensonga twagala kwawula emmamba ku miguya nkiddamu twagala kwawula emmamba ku miguya olunaku lw'enkya ng'ennaku z'omwezi 13 ku Kawempe North constituency mu police station zonna w'osangira omuntu yenna ng'ayambadde ekintu kya national platform oba people power ogwo muguya si mmamba president yatusabye n'obuwombi tunaga nti yayagala twawukane twawule ku bantu bagenda otusigamu n'abadde bagenda okukola effujjo yakugambye yenna amugoberera n'agoberera ekibiina kya national platform people power olunaku lw'enkya temwambala ekintu kyonna ekyefaananiza kya national platform ekyafaananiza ekya people power olunaku lw'enkya kebere baleti kebere ovlo kebere t-shirt omuntu yenna n'akikola olunaku lw'enkya ng'oli mu Kawempe North kiba kitegeeza nti towagira era togoberera ng'oli muguya mu mmamba kati olunaku lw'enkya ngenda basaba comrade batatu ne bamaama for the first time in Ugandan history please temwambala kintu kyonna kyefaananiza kala myufu njagala tubeere muli nga tufaanana abantu ba bulijjo nga tukuuma akalulu nga tukuuma emirembe njagala sawa 11 zibasange buli omu ng'aliko polling station njagala mu marking buli incidence yonna polling station bazalokitize saameka ziguddwawo saameka ebox zebaleese oba zibadde box 2 ku polling station ng'ebox ezo bazigula muziraba nga temuli wadde akalulu obutawo baleese obw'obululu babubabuulire n'obululu obulimu n'okumala okulonda babale bulungi ebox bazisiiringe mumanye results n'obululu obubaliddwawo then buli polling station tufune results tuzigatte electoral commission egerangiriremu omuwala wani erangire muwala wa Moses Kigongo so kyenjagala olunaku lw'enkya so ngenda basaba njagala enkya twawule emmamba ku miguya omuntu yenna agenda okwambala ovule myufu agenda okwambala baleti emyufu ne uniform yonna eyefaanaza national platform oyo agenda kubassa omu ku ffe munyampi era omuntu yenna akola effujjo olunaku lw'enkya ng'alikola mu Kawempe North ku national platform oyo si waffe mukitegedde bulungi omukulembeze yatusabye bino si byange byalumbye byamukulembeze kuba watowa order tetudda mabega order eba order ya boss ni order ya boss simawombe kali yatugambye ffenna tetwambala kintu kifaanana kimyufu tulaba agenda okukola effujjo omuntu yenna n'akola effujjo nga yambadde ballet oba uniform oyo si waffe manya nti wani waabo awutuvuddewo kati olunaku lwaleero amawulire gatambudde mangi nnyo ku bifo gye babadde bagenda okubbira obululu batiikinze nga bwe bagambye olunaku lwajjo nti Yoseri yadeployinze ba RDCs nabagambye jjo nti Yoseri yadeployinze ba RDCs abagenda okuba nga wenyambako mu kubba akalulu ako ekyaba ADC kibadde visible efaananyi bitambuza buli kimu ne bengenda obbalagako wano n'adeployinga abayaayi baabwe abali mu Kawempe n'ebitundu ebirala abazze bakoze effujjo leader of opposition mukulu Joel Ssenyonyi ne SG n'abalala banamole bagezeeko ne balumba ekifo ekimu ekifo ekyo basanze nga mulimu abasajja betumanyi buli ba usual suspect ba RDC abapoliisi abamagye balina emigembera wala effujjo libadde namule bulungi nnyo ngenda balaga bwono obutambire ne balaga ebifaananyi by'abantu abaddeyo ne bakansala benyigidde mu kubba n'okutemula n'okugezaako okutuusaako abantu obuvune bino bibaddeyo ewantu awo
so on, we are told there is water drinking happening here. Here. Boy, what's your name? Boss, don't use your gun. Don't use your gun. Don't use your gun. This is a number plate to Mzukwate. We are seeing cars being removed. Don't. This is an establishment. You want me? We have happening here. Who is in charge? Kanyankole. Tamari. Yes, Atraba akasera kano wano bali mu kubbira obululu. Ekikomera kino emmotoka zino zoli mu kulaba wano bali mu kubbira obululu. Wano we bali mu kubbira obululu. Kanyankole, calm yourself down. I'm on the press. I'm on the press. Wano bali mu kubba bululu. Bali mu kubba bululu. Bali mu kubba bululu. Waliwo embeera eri munda. Bali mu kubba bululu munda. Mwe tuli wano ne Joero wamu ne Sekuyitale Jeno mukwate akaami kano. Waliwo ekiri munda. Wuli emiggo. Bali mu kubakuba. Bali mu kuba alano. Bali mu kuba. Bali mu kubba bululu. Bali mu kubba bululu. Bali mu kubba bululu. Akukebenda kuba abantu. Bali mu kubba bululu. Sede bali mu kutukuba mayinja. Bali mu kubba bululu wano. Breaking news. Wano wendi bali mu kubba bululu. Wano wetuli bakasuka amayinja. Tuli na leader of opposition Honorable Joel Senyonyi. Zizo motoka bajjeko number plate. Bebivudde awo ne bigenda ku bbiri embirigo neyeeyongera. Bakubye bannamawulire abantu balabye abo badde ngo balaba nga bakubye bannamawulire mukole bane si birungi bambi ali nga muli mu kubba bululu bambi abatalina bikyamu bye bakola bashirenikirira lwaki bakola ebyo bye balimu. Mbalage video zonna muzire bulungi nnyo then male mbalage ebifaananyi ku bifaananyi. Wano munnamawulire badde akubiddwa bubi nnyo.
Steve wulira chichi. Bakubyewa. Steve obadde okola ki? Kati kamera eriwa? Basirikale yagitutte. Obadde okwata bifaananyi kibadde olaba ki? Sorry. Sorry, ojja kuba bulungi. Emotoka ya Joel Sonyiba tebagikoze akawungezi ka leero. Emotoka lupu bate bagikoze leero. Kanji bongere mwana mugirabe. Boy, biriba birara. Bwe bate bagikoze olwaleero. Na video zenjagala wano 1 minute ezibadde tezinnalabwako zenjagala wano. Kati wano mugenda kwetegereza faces z'abavubuka benyini abasinze okukola effujjo wano. Mwetegeze faces. All right. Kati mubimu ku bifaananyi bye mugenda okulaba abantu bano twali twaboogerako dda abanyigidde mu mivuyo gy'okubba akalulu kano njala mwetegereze footage ono olwaleero. Be bantu abadde mu kubba akalulu mu makaago nga mugalabye emisana bewe bennyini kamalo mu kuzoomingira mayinza mu kuzoominga sina nkwatira nsawo. Olagana amagye agasangiddwayo n'abantu baabwe walaba bonna tosobola kuŋŋa nti oli mukuuma ddembe ng'oyambadde ne weggalirayo yonna ono alinga obumenko obuva ku maazi ono omulaba bw'atunula yenna alinga omufu kati laba oli amuli emabega ono tosobola kumanya ani kati bano be batujju bano obalaba abo be batujju abadde ekifaananyi focus giteeke nnyo ku basirikale bali bano ababiri bano oli byayamba tosobola mutegera nti yaani omulaba
wano nga leader of opposition ababuuza mwe baani abali mu kubba obululu oyo tuvuddewo. Kano kondoza mwakategedde dda kuba ebifaananyi byatambulira ku mitimbagano wano banjala muzimbulukusaamu abakola screenshot mba musobola omufuna bulungi nnyo oyo mukubbo. Beamuko babaddeyo nozambala bulungi nnyo wano banga ziyambo gaziya ne mula bulungi nnyo oba okuzoominga ne mula bulungi nnyo bamanya bakuba screenshot. Kati ono atunlango bamaze okumukira omukkono oyo bana bate bombwayise Kawempe oyo mulaba era omuzi w'emisango bomulaba kiki ekikwambaza enkofiira nga amaaso gabisi oyo omulaba oyo omulaba bulungi nnyo. Mwenzo mba ne chance ezoominga buli kimu ne mukira bulungi nnyo oyo omulaba bulungi nnyo bwe muzaaya omwetegereza bulungi nnyo. Kati waliwo ono omulaba bulungi nnyo musiraamu bulungi nnyo ataddeko masiki mwena mumanyi bulungi nnyo. Imagine ayina ne sigida yiyo agamba nti asiiba ataddeko masiki bali mu kubba bululu omulaba naye agamba nti asiiba. Ngenda baleta ebifaananyi bino nga kuliko amaaso noono abadde agamba nti lwaki mukola ebintu ebyo onaye bangabe ba RDC onaye yuuyo. Ngenda baleta ebifaananyi byonna mugenda biraba onaye wuuyo omulaba bulungi nnyo onaye wuuyo. Njamba kuletera bonna lumu ono yabadde asinga okwekalakaasa oyo yabadde asinga okwekalakaasa oyo yabadde asinga okwekalakaasa oyo. Ezo zimu ku mmotoka ezisangiddwa mu luggya ezimu zibadde ziggiddwako number plate kati ng'eyo number plate bazigyeko kati ebaddeko number plate baddeko number plate ya government ze zimu ku mmotoka ezibaddeko mu luggya kamba zoomingira eri zino ezisinga obungi bali bazigyeko number plate ndoza mugira bulungi nnyo bali bagigyeko number plate olamu bala abasajja baabwe. Nkyaba wa footage omulala era oyo eggayi omukubbo n'oli omulala yavye mabega oyo kati waliwo noono ali eri oyo mbalaba kuba face zonna ffe twagala tuzibagireyo noono uno mulaba oli ali mabega woono omulala yesibye masiki lino litolyoke kanso na lukoola waliwo oli gwenjagala obbagirayo oli oyo naye gyali era bana abasajja obalaba ennyambala gye bambadde tebaagala muntu n'omu abategeere mirimu ki gye bakola. Nkyabawa alright bwe mmala okulaba abantu abo ono mumutegedde amannya ge ne besigaddamu mugamanyi bulungi nnyo Yunus Kabaya. Waliwo ono bamuyita Abdul Sesanga Kisinde oyo ne kansala wa NRM naye abaddeyo. Buli gwe nkulaga wano njagala omwetegereze bulungi nnyo oyo alina n'omwana wuuyo naye abaddeyo beebo. Kati kali akadekeka ono ye Hassani muwanvu RDC ono
oyo RDC Mulamba Hassan Muwaba muita Hassan Muwanvu oyo RDC Mulamba naye abadde yoyo nambala zekodda njala bala kati munkankuwa amanya kati onabadde mu kodi bamuita Kalonji Moses kansala wa NRM Nansana municipality ono bamuita Mulungi Moses kansala wa NRM ku Nansana municipality oyo kansala wa NRM kati bagenda kukozesa abantu bebona ba NRM okuba nti babba obululu okwetoola Kawempe North ngera boa n'ekirala ono bamuyita Mpungu wa boda bwayise ku Eden Service Park oli abadde ambadde ekikofiira nga kimubise wano bamuyita Mpungu wa boda ku Eden Service Park ono ye Mpungu oyo ye Mpungu akola ku Eden Service Park wa boda naye nga naye mutulugunyi era naye mubbi oyo ye Mpungu akola ku Eden Service Park nga wa boda oyo kati ono musange ng'olina essimu ey'obuvunaanyizibwa atakuyingiza mu mwala n'akuggyako essimu tukyagenda mu maaso then ono RDC w'e Nansana municipality bamuyita Charles Lwanga y'omu ku bakwatiddwa nga batiikinga obululu Charles Lwanga ono alina omukyala wa NRM oyo Charles Lwanga naye RDC newuunya ba RDC bonna badde bakuŋŋaadde mu kifo kimu bonna badde bazze kubba oyo Charles Lwanga yoyo tukyagenda mu maaso mpola kiriwe kimate mukire bulungi ono ye Charles Lwanga Charles Lukwago ole RDC w'e Nansana Charles Lukwago kiri banga tukire bulungi nyine bwotundira Lukwago na alimu ebibuuzo kano konna kabano keerere ono Charles Lukwago RDC ono ekabano keerere mula bulungi nnyo ono ekabano keerere tukyagenda mu maaso ngenda mubawa ono Kalungi Moses one abaddeyo oyo ne Kalungi Moses naye abaddeyo bulungi nnyo oyo Kalungi Moses naye abaddeyo mula bulungi nnyo yoyo naye abaddeyo Kalungi Moses oyo naye abaddeyo tukyagenda mu maaso tugenda back profiling ira mpola kati didi embala ziri Mpungu balina ne family balodi bano omwami ono yaliko ne family ye ku beach emu ngali mu kulya kyennyanja oyo Mpungu akola ku Eden Service Park wanyama zokusanga emukulu n'atamanya gyevuddewo n'akutonnya emmotoka yogadde oteeseko essi naga kati nawe gaddaddewo essi singa nali sasera esagala essi nali wanyama zokusanga emukulu n'atamanya gyevuddewo emmotoka yogadde oteeseko essi naga kati nawe gaddaddewo essi singa nali sasera esagala essi nali oyo tukyagenda mu maaso mpola kati ono ye Yunusu Kabaya ne muganda we Yunusu Kabaya ne muganda we Shak Yusuf era ntegezeddwako nti ono Kabaya akola alina akatale ka NRM mukakola Kawempe emirimu gye gyakola alinawo akaduuka akatunda enkoko ne mukazi we akola ono bano ba Luganda babiri mbala bulungi nnyo ba Luganda babiri ng'embala bonna kati ono Kabaya ekikoosi abaana omugenzi Kato Musege bye yaleka atendese ono y'omu ku bo Kato Musege bye yaleka atendese yoyo kati omwami ono tumukozeko okunoonyereza kwa amaanyi nnyo ba Luganda ono naye ali mirimu gyegimu oyo nga bw'omulaba oyo bonna batujju bali mu Kawempe details mwade mwazifunye dda esikwatagana ku muntu oyo kati oyo muvuka mukazi we
mukazi wa Yunus Kabaya bogenda ku TikTok omukazi we namabira muyita Fade yono mukazi we ku TikTok mugende munonye comrade kuba ku simu eri endala esembyayo 10 tojikubako ka kujje kuba ku simu eri esembyayo 10 yo tojikubako kanjiseeko jako kuba ku simu esembyayo 10 ono ye muka Kabaya Yunus ku TikTok akozesa Fade era naye abeera ku dduuka lya baawe watundira enkoko oyo mukazi we ku TikTok yayita Fade naye abeera waawo. Waliwo nagamba waliwo 1 minute waliwo ngambe waliwo breaking news wano 1 minute mara okusaako wano. All right. Sebo. Jeba lako mukulu. Sebo. Yes mujobadde okubira kati gye nkolera emirimu gyange ensi yagala kutegeera kicho gamba. Neyanziza Sebo we bali kumpa mukisa okusema. Ensonga kunonyeseza mbadde njagala kugamba terayo breaking news eno. Abasajja bakize engeri y'okuba obululu bali mu kububbira mu makanisa. Batutte obululu bali mu kubutiikingira ewa Ssenyonga ku Christian Life Church eyebwayise. Ewa Pastor Kakande ku 2. Ewa Bujingo ku Kananirandi newa Bujingo enakedde waka. Information eno kwatagana n'eri gye naleese kuyo kujjako number plate biki akakakiri kyako ke bakutte ku gundi emisana gw'olwaleero bakommunicating nze ne babawa awala w'okubeera ne bagenda mu points ezo era ngezezaako okubuulira abaana ku ground bagende ku Christian Life Church ewa Ssenyonga bagende wa Kakande bagende ku Kananirandi bagende n'endakedde wa Pastor eriyo ebibokisi by'obuyitirivu. Neyanziza nnyo bwe bali kumpa omukisa guno kubeera ngenza okujja wano nti mpite wano ne bamuseveni bali ku vidiyo yo balaba ali ku vidiyo yo alaba n'abasajja be bonna. So netwaka tuyise wano bakiwulirire ddala bategeere nti byonna bye bakola tubiwulire byonna tubigoberera. Kale sinatuyanza nnyo. Alright. So ndowooza tetugenda ate kukola ki kansoke mmala okupoozingamu wano katono kati ebyo mbiwulidde bulungi nnyo bakyusizaamu ebifo gye bagenda okubbira okujja babutiikingira olwaleero naye era mu koweri erimu namba plate zonna ezirabiddwako emisana ebwayise mu Kawempe North nga ziri mu kubba obululu namba plate ezo nezisinga obungi zikyusiddwa ne bateekako namba plate nga ezimu ku motoka eziweereddwa namba plate empya kwe kubaddeko n'ennamba eno let me see sigisevinze naye nga namba plate zikyusiddwa kubaddeko n'eno kati eno emu ku double cabin zibadde zikwatiddwa nga ziri webasanze kati eno namba plate empya gye badde bataddeko kati eri UAM 817S UAM 817S zezimu ku namba plate empya eziteekeddwako essaawa zino ku motoka ezikyusiddwa ezigenda okubanga zibba obululu. So Mr. Mwami Jawle Ssenyonyi temugeza kunoonya namba plate mulabyeko emisana bazikyusiza dda bazigyeko dda kati bakozeseza namba plate empya naifo bikyusiza okuba nti bakola obuvuyo obwo bwonna obw'okubba obululu. Kati katugendeko na wano abantu bandiyagadde okusooka okutegeerawo nga NRM bwetagwamu Marojjo na Bikuuno. Abantu bangi balowooza ensi tesobola ba profiling kansoke mbaterewo akantu kano mukategeere. Gowe namu na Uganda limu kukola ekikolobero kino. Olina abantu bakuzala no mu family. Olina abantu b'okusomye nabo mu masomero gonna okuva mu nasalo okutuuka olwaleero. Obadde okola n'abantu mu society. Obadde olina abooluganda okunaaba emikwano. Mumanye nti buli kikolobero kye mukola mu family zammwe ku masomero ba ogi ba obi basenga bammwe
they can easily profile you n'okuba waayo kubanga bo balaba ensisi ntereevu. Information gye ngenda okulirizinga kati njagala muwala wa Moses Kigongo. Information eno giwulire bulungi nnyo. There are so many ways wetusobola okudefeatingira. First and foremost, muwala wa Moses Kigongo gwe yeyita Farida Nambi candidate kubagenda okubbira obululu lwa leero. Ensi yandibadde esobola okutegeera akaseera kano gwani omutuufu. Ladies and gentlemen, omukyalo ono eyesimbyewo bwe mba mugenda mutwala mu kooti ekitebe kya National Platform abakulembeze mukulu Nalukola mugenda twala omukyalo mu kooti asooke abaleetere affidavit kwe yakyusiza amannya ge original okujja mu ga Farida Nambi nkidda mukulu Nalukola council Nalukola ekibiina kya National Platform omukyalo Farida Nambi asooka abaleetere affidavit kwe yasuyalingira okukyusa amannya ge. Omwana ono aliko enkaayana zitya. 1. Abamanyi history w'omwana ono okuviira ddala mu buto bwe teyakula na kitaawe gwayita kitaawe gwalayo okulu nga Bombozi omukulu Moses Kigongo. Farida Nambi ge manya ge mmanyi olwale wabula amanya ge yatuuliramu ne ku senior 6 ye Farida Namukwaya. Omukyala gomulaba muwala wa Kigongo essaawa zino eyepaatisenga akajonjo. Njagala abaleetere affidavit ku yasuyalingira okukyusa amannya ge yava nago mu buto nga muyita Farida Namukwaya alyoke yeetuume Nambi Farida. Okuva mu buto mpaka ku senior 6 empapula ze zonna zisoma Farida Namukwaya so si Nambi Farida. Akyusa Nambi Farida ng'amaze okuzuula kitaawe mu bukulu nga Bombozi nti ye ali Haji Moses Kigongo wa NRM amanyi yagakyusa bukulu ng'amaze okusanga kitaawo naye ng'ate si kitaawe. Kitaawe gwe bamanyi yakulira yonna ye Haji Nyenje ono nga former DEO owa Mpigi district. Mumpulidde bulungi nnyo.